ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gyolabira COVID yeno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera ntukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolaba ng'ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba ng'ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping akatonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo y'oyo omuntu atalina kyakulya, y'oyo omuntu atalina kyakwambala, y'oyo omuntu atalina wadde n'akantu. Bw'oba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Okay, atumaliriza mwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Mwebale kubanga kwemuli. Mbebaliza ddala abayita ku zi channel zonna n'osalawo okujja okwekuumira ku Unique Media eno. Unique Media ojja kusangako mboozi za Bwakatonda, emboozi za
ziweesa Katonda ekitiibwa era ojja kusangako either we are exposing either we are teaching naye okusingira ddala kuyimusa Katonda. Mbeebaza mmwe abakomentinga nga temutyobodde temuvumye temuwemudde ne mugezaako tutereeza here and there ne mugezaako kutereeza kituyambako okubecoming a better channel. JS banoonyeeko bali Nansana ojja okubasanga oba olinamu obuzibu obwa ng'omusajja oba omukyala olinamu obuzibu bwa ulcers olinamu obuzibu bwa sukaali olinamu obuzibu bwa rashes, skin rashes, basobola okuwa akazigo ne kavaako n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eyo. Gendayo bakujjanjabe ate then tusabe Katonda abeere nga ate akuwonya. Josamu battaka banoonyeeko gw'ayagala ettaka etaliiko nkaayana oyagala mu kibuga wabweruwe mu kibuga. Then Yoshtek bakola bintu bya technology. Oyagala website for your business, oyagala app for your business, oyagala software yenna, oyagala hardware, gendayo ajja kubeera nga ate akuyamba. Data waabuze basobola mu recovery nga n'obanga omufuna. So byonna genda banoonyeeko obeere nga ate okwatagana bulungi nabo. Gendayo ne ka budget. Togendayo na Mukama yeebaze, Mukama akuwa omukisa. Nabo babaze kunoonya mata g'abaana. Kale olunaku olwaleero nina omukisa okubeera nga nina omwami ku set. Nina musaba asooka abeeyanjulira abalabi ba Unique Media. Then ndabe engeri gyetandika programu olunaku olwaleero. Sebo ogamba otya taata? Kama akyakuumye. Yeebazibwe. Amiina. Tugamba Mukama mulungi ekiseera kyonna. Era zembeera ze. Weewaawo. Njagadde okubuuzaako ku balabi ba Unique Media mwenna. Mwebale kubanga mugyekuumiddeko mukola ky'amaanyi. Omanyi waliwo ebintu abantu bye twettanira ennyo okulaba. Si kyangu omuntu kufiirirwa kaddata ke n'awuliriza ebintu naddala ebyo ebiriyo w'emyoyo. Twagala nnyo bino ebyensi wadde na bino byansi naye twagala nnyo bino ebyensi ebikyamusa ebikola bitya munnange ebiriwo mwene tubyerabira. So bw'obanga owaayo kaddatako n'obeera ng'olaba emboozi nga zino okola ky'amaanyi. Webale nnyo webalire ddala era twongere mu maaso. Amannya Ssaalongo Ranks Kalyango. Ssaalongo Ranks Kalyango. Ndi musajja nzaalwa y'ekyotera gye bali nziika. Ffe twayimbye kali akayimba. Bwe waba kyotera. Akayimba kaliko science. Ffe twaba kyotera era gye bali tuzza gye bali bazza. Inshaallah. Naye okufa tekuliko inshaallah. Kubanga buli muntu ateekeddwa okufa teeka. Oyagala oba toyagala. So omusajja yagera natugamba tukolerera obulambo bwaffe era nze nkera nnyo ku makya buli nfuluma ennyumba ne ngamba kama Katonda wange nze sigenda kuvuga gyendaga neggwe ali ku steering kwengenda okutambula gwamanyi gyendaga ngayidinga ebyange byonna mbikwasizza yesaala esinga ntambudde nkomeyeewo era bwe mba nkomyewo ne gandi Mukama Katonda webale kunkomyawo kubanga sinze mbadde ku steering wabula gwe abadde anvuga. So teri kintu kyenkola nga nze nkyekolera Katonda mukwasa zati nkera ku makya nga siina wadde 10. Abaana nga babagobye nze nina kyaki yange mu nju wekiri anti kyaki esookerwa nze kati nina we nakola nengenda nenfukamirawo nosaba nenfuna one ne Katonda wange. Amiina. Nemuganda ne Mukama Katonda abantu bano bagenda kunsekerera balaba gwe nsinza bagenda gamba lwaki gwe nsinza onvuddemu abaana bano ne baganda okusoma bagenda kunsekerera lwaki basiibye enjala bagenda kunsekerera ng'ennyumba eno eganye okuggwa bagambe no asaba ani oyo wasinza lwaki tamufuddeeku munaye ngenda okulaba nga bikoze mu ngeri gy'otategeera so buli kimu nze nakimukwasa. Manyi tubeera mu mbeera ng'oli wakubuuza mu mbeera eyo wayitawo otya nga tosobola kunnyonnyola naye ng'ekituufu kiri nti wayitawo. Waliwo omwaka gwali 2017 kutandika 2017 mpaka 2020 abamanyi emboozi yange ebyadde abo bansanga ku ssaawa nagamba mama
nga mukama akyuza eri 217 oyo omulaba anti naddako naye mu kyalo ng'embeera egaanye embeera ekalubye nenzira mu kyalo mama wange by then yali akyaliwo nampaako akazigo mu kyalo wakyotera nenzirayo nentandika okube naye bwe ntuuka ekyotera nava wano nga nkyokulya kisobola okukifuna bwe nzira ekyotera ate ku butaka ate ekyokulya ne kibula naye nga mama wange waali nga tekibula naye nga nti ate okudde ewa maama ate ndye ewa maama ate nkomewo mukazigo kati nga saagala kugenda wa maama nga nina njagala kuddamu nenyimirirayo nga wembadde nyimirira ekyokulya ne kimbula ng'okeera ku makya n'ogamba njagala kufuluma mu kayumba kano kendimu abantu balowooze ndina gye ndaga natambulanga nenzikirira mu kisaawe waliwo essomero bayita kyotera parent kyotera central ndina ekisaawe eyo munda mu ttale nentambula nengenda eyo mu kisaawe nentuula enjala nekomontazi nenuma paka we navangayo nenzira ewaka balowooza ova kuyiiya neŋŋonda nengenda owa maama nemugamba olina kati maama yatuuka ekiseera n'agamba ati history n'asoma embeera emmere n'agifumbanga n'agindeetera ng'ewaka n'agiteeka mu nju naye embeera gye nayitamu yanjigiriza bingi nnyo nti emikwano gino ogiraba era abantu okugamba nnyo mu mikwano gyo gy'olina nga tonnafuna kizibu tosobola gitegeera nze era mu bantu bemmanyi ziraawo abamu tebabimanyi naye nti mukwano gwange nga mmanyi tuyinza okulwa nga tulwawo okwogera naye temulina ku mutima gwange asooka bamuta dictator Maka yali ku CBS yagenda bweru yali bweru because ye muntu omu kuba tandika olugendo lwange ate olunjija mu kyalo ate okudda e Kampala owookubiri yali kaziwe kapo oyo n'omugenzi Daudi Mugema Daudi yafa mwaka guno yafudde mwaka guno kigere kansa bintu tebitegereka ebya Daudi naye yafa rest in peace abantu abo basatu be bamu kubakola ku lugendo lwange olwanjija mu kyalo ate okudda okufuuka kati kyendi singa osanga tebaali bo singa okyaliyo kaziwe kapoya alina ekigambo kye yaŋŋamba ne kinsigala ku mutima ne gye buli kati era bwe mutuula mugamba aji saluti kubanga mu kigambo kye yaŋŋamba kye natuukayo nenzira ewaka mu buliri bwe nalimu ne ŋŋamba sajja ekintu kyaŋŋambye kituufu nakeera kutandika kuyiiya wawe ngeri ki gye nvaamu mu kyalo nzire e Kampala kati Mukama nanyamba dictator nemukubira essimu naŋŋamba waliwo akalima akaliwo kalimbaale onoogenda embaale koze sina we siraga newa baggulu embeera sina gye siraga nva ekyotera ntambula direct mpaka Mbaale awo obulamu bwange obuddamu ebutandika okuba nga nsobola okufunayo 10 enfunayo 2 wentyo kati ngenda okudda e Kampala tenakomawo maama wange mulwadde nendizayininga neekumulimu maama yalwala n'abeera emulagaawo emulaga w'e Masaka emyezi 5 namutemako ekigere nekigaana naye biri omusajja yali yeepangisiriza ennyumba nga nsule mu nyumba ya mitwalo 3 nga e Kampala wano bansuza busuza nenkomawo emboozi mpanvu yakunoonya ogituwemu wanyi kaziwe kapo oyo ayina kyenawulira lomwayogera nga kikulu n'agamba awulira abantu nga bagamba ndi mwavu naga naye abasinga si baavu abasinga babaamu na bbula lya ssente obaamu nga kwolwo tolina naye toba mwavu naga omwavu Mukama wali kuwa mu bwavu omwavu teyeeronda mmere gy'alya omwavu naye oba okyalinamu mbu nja kulya kino nja kwambala kino natuukako ekiseera nga ewiiki nsobola okubeera n'omutwalo ogwo gumu naye nga nina okugukozesa ewiiki nnamba omutwalo nga nzirira nga ndya kakomando in evening kanusu 10 chapati ya 10 zalinga biyoro by then chapati 5 n'ebijanja nenga mugamba omulenze ali awo kawaala by then njagala kuddayo mpiteyo kona bo bakyanjijukira nga mugamba ne mugamba omanyi nteramu supu bungi
Mubijanjalo ngera ateka mu bujanjalo bwo ateka mu supu no utasupu oyongereze nenga ngera kumacha n'enfumbwa obusera nenyo obusera okuva ku saawa emu mpaka saawa 11 ze nagiranga mwaka komando so walianga kimu alino zanyi sensi kati embera bwenji tunulamu nentunula ne ku saawa eno nti nga weronda okera kubacha ngamba ngenda kutambula yatambula lero mpulira njala kutambula nenga lero ngenda kulya wano lero njala kulya wano ate njala kulya kyennyanja lero toba mwavu kale kati nonze nsinga nnyo kumanyira ku station ezenjawulo naye ezimu zaabanga z'abasumba simanyi oba gy'oliko kati nayo y'abasumba oba yamusumba kati ekikundeesezza luli naleetako omukulu onnamawulire kakati yayagala kumwatula erinnya era we nali mukolako yali feesi tagiraze nampa sitoole eyo abasumba oba oli awo ebimu ebintu bye bakola ng'ate babikozesa channel zaabwe olumu radio babikozesa channel zaabwe ne ngamba waayi bwe ndifuna ku Rankson ate yo osanga engeri gye yali ko waggulu ku bano ye atayinza oba amanyi obubadi bungi nenzijukira waliwo omwami gwe nakolako interview emabegako baali bamuyita Matiya Kyowola otudde yali akola ku Kingdom kati nga byayogera byonna bingi biti ku mukulu oyo omusumba agamba nga wataba salale nga bamugamba nga okuba musumba gundi nga bamusomeranga kati yogerawo oti oyikole kino bingi so gwe muntu omutuufu gwe ngenda obuuza ebibuuzo bye ngenda okubuuza kansubire nti binaba mu layini eyo kubanga nze ku channel ntera nnyo okugamba abantu nti abasumba abantu nga nze oba nga gwe nemba ngamba abasumba olumu Mukama abayamba buyambi bo nga abayisaamu eddoboozi naye tuleme kwesiga nnyo basumba 10 ku 10 eddoboozi lye n'obeera nga mbu kati agambye ayogedde wuliriza nnyo at least Mukama Katonda eddoboozi lye likuwuliramu ko ebiseera ebisinga kubanga olumu we tubasitula ate ffe abakozesa ensobi abasumba bazannya obubadde ku media zaabwe kyenjala otandikirako ate obuyitirivu abasumba nga bwe kyosoose okugamba nti bantu ebiseera ebisinga by the way nze ngamba nnyo omuntu bw'oba onoonya chachi yakusomeramu nga tukyali kuliyo noonya chachi etandika lwaki si zino abasumba abo batandika baba bakyali kuliyo eba bakyali ku kituufu nga bwagamba nti tusaba Mukama Katonda kye basaba bonna kubanga naye akyali mu mbeera mbi asaba Mukama Katonda agamba Mukama Katonda mpa endiga ennyingi oba mpa abagobereza abawerako nsobola okyacha eno okuva mu kibaawo kino kyendimu nsooke nzimbe era asobola okusuubiza nagamba nti Mukama Katonda ku luno ngenda kuzimbira enjuuyo olimpa kino aba ku kituufu oshege baba kyali ku kituufu era bwajja kugamba nti tusabe musaba ebintu nga byasaba byaddala ebituufu byaddala naye nga bw'omanyi nti omuntu yenna okumanya kalakita ye entuufu olina mutegeerera mu ngeri ezi bbiri mu bwavu oba ng'afunyemu kasente yes andi bagamba sente zikyusa sente size zikyusa eyo eba kalakita yo tulabyeko abagagga abayitirivu nnyo wano bakirumira baani nze nina omusajja gwe mmanyi Ntakke owekitiibwa Ntakke owekitiibwa Ntakke osobola omusiŋŋaana wa alina sente n'otamanya n'omumanya n'omutegeera nga yeye naye nga by'omusanzeemu nga asobola okukwata n'oyogera ekigambo n'akwata bw'ati nalinako mukama wange eyo gye bankasuka embaale talina sente lunaku lumu yali mu lujjo awo ng'ali mu kukanika mmotoka ye yali ali mu kujooza by the way Shiba Kalungi yalina show embaale
najja embaala awo ne bayita ku musajja ne bamuyitako bwisiba puuf ne bambuka waggulu mu kizimbe bwe yabde n'agamba baani abo abambadde bwe batyo n'akuba essimu owaaye baani abo abayimbidde abambadde bwe batyo kyawono shibaayo yadde ne puroguramu bino ki sente zaabwe muzibaddize bambadde bubi kakati oli n'agamba munnaye mukama wange aŋambye bwatidde bwati tete mukama wo yaani bajja mu lujja ng'omusajja gwe bayiseeko gwe badde balowooza nti ntanibo kiriina nga ye nannyini kizimbe era ye nannyini radio ne TV. Kati lwaki nkireese nti yalina ssente ze naye ng'ali down to us ng'ali humble. Kati abantu kitegeeza ssente tezikyusa wabula zijjayo the true you. So ye yasigala ye okyegere kakati ne mbasumba nti otutandika batandika bulungi n'emmaliriza yaabwe abasinga obungi ebambirwa nsonga nti ssente zibatuusa ne zibakozesa batalina okukozesa zibajja ku mulamwa. radio ne TV zino bye bakola batuuka ekiseera nga babikoze tekisigala kubeera kubuulira kigambo kya Katonda ne bazikozesa okwataakinga basumba bannaabwe okulwana entalo zaabwe. Mulimu kati kankusesa ekintu kimu mulimu abasumba abaweereza ba opponent abaweereza bambega mu basumbeere musumba gundi n'aweereza mbega owo musumba gundi yabeeramu nga gwomanyi muntu naye nga mbega gy'oli lindako musumba A n'aweereza mbega ku musumba B ng'abega ki enkola yawe eri etya competition yatuuka leka nawe ranks kyenkugamba nakirako oba sigenda ku mentioninga linnya erinnya tusooke tulireke okyegere nali ninawo omusumba we nali nkola omuntu n'abeera ng'abadde awo ebbanga oli n'atandika n'okutuuka ng'amwesiga n'omwesiga kumbe yali mbega wooli nga bamuweereza buweereza bakitegeera batya nti batuuka bino TV ze bakozesa ono yalabanga enjiri y'oli okyegere mu kulaba enjiri y'oli ayogera ebigambo byennyini ebyabadde wano laba unfortunately kamera bwekwata omuntu nemukwatira mu audience y'oli naye nga ali kyenkana ku lusegere lw'eno yagamba kitegeeza era oli bwayakoma ti yayogera naye agenda okudda okumunyonyola amugamba ebyaddala musumba tebansindika kola webwenti nga basumba be bali mu kwerwanyisa bafa ki kubona abantu bangi maanyi anti twatuuka ekiseera nti church twazifula business awo mu business buli wobeera n'abaguzi abangi okyegere ndowooza ziseere z'ofuna siba kiri so kitegeeza nti bweva yefuuse competition nina okulwana gwe kkube bajje ewange kyobula musumba munna ate yali afudde n'ayongerezaako ebigambo ekitali oyo yanyiiza okyegere yanyiiza nti ne mubanga mubadde mu competition nnene oli omuntu waaba afudde ebyo byembaddemu netugamba nti mukama Katonda mulamuze kisa ebyo nebyo ebyamusobako naye tutuuka ku kisa omuntu omu ng'ayogerera omufu atasobola kweddira kwerwanako ate nga abaddewo nga tobyogera naye kyekisinga okunnumaku ekyo ensonga okyegere nze by the way mu bintu bingi byenzize endala ndowooza singa nali wakulokoka naalibadde ate neeyongerayo emirundi 100 obutalokoka lwaki nti ebintu byenzize ndaba nga ate si ffe ndiga ffe tubikola wabula ate abasumba ng'abasumba. Waliwo omwami omu eyaŋŋamba era munnamawulire yaŋŋamba Sami nkubuulire nti wuliraana nnyo abasumba nga toli mulokole
tosobola kulokoka automatically statement sagitegeera ate no nangamba ate n'omulala wojjanga oli mulokole naye nga tonnanywera bulungi n'obaliraana ovaamu nze mukama yankwatirako nti mbasumba abamu wenkoledde twatuuka ekiseera ng'awamu nga ninga relative wakwatagana bunnyo nabo nga famire ekitegeera ngale mu kisenge nsobola okutuuka nga tokonkona nakonkonanga naye nga nsobola okutuuka okitegeera ng'asobola okunkubira ku 8 ogw'ekiro oyaba munno ate era nange ne mukubira ku 8 n'akwata aga ranks kiki ne mwogera nti natuuka ekiseera ng'asobola okugamba eki nagamba kali yange n'ensogiraba ng'ekiriwo ekinebweki okyati kyaguddewo kyavudde wano neera mugenda okumaliriza nga kituufu n'ebintu ebimu ebyakolebwanga nga n'ebimu atuuka nagamba tugenda kukola kino genda ondeetere kino oleete na kino abatulaba banatusonyiwa ebimu tugenda kubikkako tujja bikkako tetugenda kwogera bintu bimu kubanga munange olwo mupanga mugenda kukola ku Sunday oba Friday kamera zikwate okitegeera kakati n'okiraba ne mukikola n'omanya nti twakikoze okitegeera kakati ebintu byonna ne bitambula nga obiraba n'ogamba mukama waaba gyali kamusabire ewaka wange olw'okuba ng'omanyi sigenda musabira mu kyaki era nze nga mu kyaki mpitamu olw'okuba noonya ssente oba ozze ku mulimu naye kye namwagalako kyali kimu takaka muntu kulokoka siinako olunaku lwe namuwulyako okuŋŋambako kulokoka talulina nti lokoka nekyo okirina okuba tokaka muntu ku ssente yesu akasente yakampanga sale nga bwe kaabeeranga nti ku ssente zange n'agamba nti nenda kuwaayo ekimu eky'ekkumi waliwo ababikola foosi waliwo tv emu awo buli musaala gwa asobola okubamala emyezi 10 nga tabasasudde lwagenda obbasasula n'abagamba kakati mubanja essente mmeka nti wiziti zibalabalamu ekimu eky'ekkumi zibeera mmeka nti ziba weziti egy'emyezi egyo gy'atabadde tabawa n'abagamba nobbaga tugenda basasulako 5 ne tuggyeko ekimu eky'ekkumi naye nga 5 gisigadde mukama ebimu ebiri mu kyaki z'abasumba ate be bakyasinza obutaagala kusasula bakozi abasumba si bonna abasinga naye abasinga tebaagala kusasula bakozi ekyo nkimanyi nze kati abantu bali babiri bemmanyi abasumba nga ayinza okuba nga akuwa katono nenga kajja bali babiri omu sijja kwogera naye bonna bo balyoka oba bakola kirungi oboogera badde bakuwa katono sigenda boogera kambaleke abantu bali banagamba omusikolerangayo naye nze wali ogwemmanyi baŋŋamba ono wagundi oyo mbu akasente kajja ono owawano oyo ye kajja anti byoyowera y'omu owa solti ebujingo baŋŋamba kajja omulala gwe simanyi n'omulala wa bagita TBS nga sigimanyi TBS ya Joshua Wanguzi Kato omuntu aba akoze ekirungi oyogera eri awo kakeeka lubaga akasente kajja ayinza okuba nga akuwa katono naye bonna abo bo bazisasula ne bazikuwa naye abasigadde boogenda okutonoonyereza emu yafuuka ttendekero buli ajjawo n'ayigayigamu yagenda internship bakolerawo intani bannange kakati emizannyo gino olumu gye bazannya omuntu najja ku program n'ayogera ebigambo bingi nnyo script ezimu abasumba ebaziwandiika oba kati obajja olumu kati oli waba producer nga nze njagala kino kiyiiye oba olumu ajja ng'ayagala n'engeri gy'olina okyogera n'engeri gy'olina kati mulimu kyaki ezimu nga bwe bagenda okukola ku Sunday babitraininga olwokuna n'abantu bagenda obikola nawereka
Nene sijja kuwakanya kwa nalese gwe. Muri mu church ezimu. Sigambye zonna. Era tuli ku zonna. Of course tugambye waliwo entuufu naye entuufu ze zitamanyiddwa ezisinga. Nga bye bagenda okukola ku Sunday. Service egenda okukolebwa ku Sunday. Ezo Musumba Mukama Katonda iwebale yakoledde kino na kino na kino na kino. Musumba nze okitegeera nga biri hasingibwa ku Lwokuna n'Olwokutaano n'Olwomukaaga basobola okujja okubikola ku Sunday. Biveeyo perfectly. Oyogera kino nyingirira wano oddamu wooti. So kitegeeza abali ku kamera yennyini talent gye bafunye eyogera n'Omusumba amanyi ekyokukola era n'owa kamera amanyi okukwata ennyo. Ayinza okubanga Musumba teyali mu rehearsals naye ate nga byonna bimanyi nti gundi agenda kwambala bwati era bwatuuka bwati oyo agenda kwogera kino. Of course abasinga tebasobola kujja kwekkakkanya mbu batraini baba n'abantu baabwe. Kakati mubaamu abantu nga bo bali awo ku training abantu abo be bagenda kukola ngera gwe musaala ogumusasulwawo simanyi olwa guba waabamu. Waliwo abamu bempulira era abayomba afuta firimu bagizannye ewedde tebalaba ssente. Kakati nti nze njijjukirako tojjukirako story y'okulya abafu? Njijjukira. Gye byaggwera ojjukirayo? Njijjukirayo. Njijjukira bulu oba n'abatulaba njijjukira naye. Abasumba mukoze bintu. Ojijjukira bulungi? Njijjukira. Njijjukira. Kakati bw'oba ogijjukira ne gye yaggwera bwe nkugamba ekimu kyali asoozi n'ozo okitegeera bulungi. Kitegedde. Akati awo nkutegedde ate wonjukiza eyo sitole yo njijjukidde. Tebatujjanga jjinja naye akasente kaba katono okweswaza lwaki tebabasasula ssente ezo. Ssente ziyinza okuba nga zivaayo kibibanga bya gavumenti nti bayinza okusabira oluguudo oludukola ne basaba miliyoni akawumbi oba obuwumbi 10 ne bagenda buli woofiisi bakatuuka negabayona kati kagenda okutuuka eno eddala katono nga tekakyasoboka kuweebwayo kayinza okuba nga ate nga n'omulimu wagukola dda ate omulimu maze ogukola. Obyo ebirimu byasobola emirimu gyo gye tukola egya service ngu tolina kyotunda oba okikoze kiwedde kati mukama wo yamanyi oba bakusasula oba takusasula. Kiringa okuyita okukola olina byogenda okukwata okutte obedde okoze live ogenda kusigaza either footage wo oba ki naye nga kyo kyawedde dda obudde bwe wabumalidde waawo. So obuzannyo bungi amasi awo yokka bungi bukolebwa. Ekyo kyekindeeta wano ranks kitegeeza ebyamagero ebisinga bye tulaba si bituufu. Kasita ekirungi ogambye ebisinga ebyamagero by'olaba abantu bendaba ng'oli azza ekiwundu kinene kiti. Kati nkupuliriza Katonda ebyamagero bye yakola wadde Yesu Kristo yazuukiza abantu yakola ki yazibula abantu amaaso n'egyo mirembe mikadde naye era olaba nti si bonna abaamutuukiriranga tibaawonanga. Naye ggwe taata Katonda owaawa ggwe buli kintu buli mulwadde ajja ng'omuwonya atambula omulema najjanga n'atambula. Naye njagala kwetegerezaako nnyo era njagala kunoonyaayo abalema abo gye badda ne bajjanjaba because tulina abalema ku nguudo lwaki babajjaawo lwaki bakwata abalema bano abali ku nguudo bano batwala ne babajjanjaba. Abali ku nguudo tebasobola kuwona kubanga nze kati nga nze nkedde ku makya nina amaanyi agajjanjaba omulema naawe kyenina okukeera okukola nga njja ku Lubaga Road awo abalema bonna abali ku luguudo okwo ngamba kwata because abantu babamanyi. Okyege era by the ekyo kyoyogedde kyamaanyi nnyo kankikaziyemu nti oyo Omusumba ze ewammwe n'akuba ku luseeti n'alaga abalema mu kagaali mbu batambudde ku kyalo ekyo muyinako abalema mubaleete nabo bawonye. Lwaki temubaagaliza? Tumanye nti omwana wa gundi yabadde mulema naye Musumba yawona ground yamuwonya. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Obubadi bw'abalema bw'abalalu obwo bungi. Nze ninako obuvubuka bakyasobola omufuna kusaawa eno. Omuvubuka yali mulamu netujja ne tumubalira tumugamba gw'ogenda kubeera wano ogenda kujja bakusibe obeere ku kyaki ewiiki nnamba ng'oli mulalu era tugenda kuteeka ku njegere naye oluvaawo tugenda kuwa akakadde ka ssente wiiki ejo ogenda okuvaawo seeza akalimu kakakadde. Ate munensi yaffe otunula amakadde enda kajjawa netumufunira abazadde be abamubeerako. Abazadde nabo abafuna bufunyi si bennyini. Najja maama n'abeera ku mwana we mulalu n'abeera ku kyaki abantu bw'omanyi kati wiiki nnamba abantu abajjawo nga yeeyisanga mulalu ng'omulalu sebo ne bamulaba ng'ali ku njegere n'enjegere ne zimuleeta buluuzi wano. Nange tumaliriza omulundi ogwasembayo ku Sande Mukama Katonda n'amuwonya. Era omusajja yali talina byayogera atabitegeera agamba nti onondiwa uwaye maama taata onondiwa okakoli uwaye gwomanyi nti se sikumanyi gwani. olwo omusumba yabuuza anti babibuuza nnyo omanyi wali ondabyeko. Omusajja n'awona n'ava ku njegere n'addayo ng'atambula bulungi nnyo era n'amaliriza ne bamuteeka mu sayidi n'atuula mu katebe bulungi nnyo n'awuliriza n'enjiri endala. Endulu n'evuga. Abantu bagamba nga gw'omanyi okubeera nga bamuwonyezza okuva ku ssaawa 5 ne tuvaamu ssaawa 10. Okimanyi ekyo? Ne tuvaamu ssaawa 10 nga omusajja waali n'ekyemisana agenda n'agula n'abeera ng'ateredde. Okyege n'afuna akakadde ke ndiino n'ekungukaawo. Temufuna nawe ngamba temufuna linga ng'omusumba. Okay, gye mwakoleranga temwafunanga backlash eri bazadde kati for example ngono gwe mbafunye bazadde oli naavuna gano obana oyo mwana wange abo si bazadde be. Saakirabakokko we nali nkyaliyo wabula oluvannyuma ate bibiri byegaye nti abasumba abamu beerwana waliwo eyanoonyereza omuntu omu twali tukozesezza n'amwabya n'amuleeta ate ku kyaki ye naye ng'ate yali avunaana nti tebaamukozesa tebaamusasula naye nga yali yasasulwa olw'okuba nti mubikola tolinawo osayininga kwate mulina kulekawo trace yonna yonna nti
nsasuddwa nkoze kino nsasuddwa because ekyo nakyayinza okukikozesa ng'obujulizi nti olaba yino neegundi endaga nti nakola kati kitegeeza mukola ddiiru tommanyi sikumanyi neotambula n'ogenda kati omuntu mwangu nnyo okukukwata najja n'agamba ugambe bwoti tewasasulwa otegeera ate automatically nga abantu bakulaba ku TV ekintu gwe wakikola nobuvoddeyo gani nti banzanyisa era tebansasula era waliwo abaana bennalaba ng'omukulu oli gwe twayogeddeko oli gwe yayogerera yakafa nabalandoza ku NBS okwo Keizi oba yali abakyaziza ng'omukyala ayogera simanyi oba yali waliiso simanyi biki buli we boogera ekyo gonyumya kati kuba Katolika yali agenze kaŋŋambe kati ababa bakyaliwo nga mwazannya akantu maybe mulaba eri balinga ababaabya ono ye asigala ayogera ki gwe baboogerako abagamba sigale nga tugenda mu maaso ekintu kyoleka ne kizikira because amawulire ge Uganda gakola weeks 2 oba emu waliwo ekintu nga talina kyagenda kwongerako nti obagenda mateeka ekikuvunaana kati ekyo ono asirika busirisi natakyongerako kintu kirala otegeera ekiyita kale kakati simanyi oba kiryoke kyengenda okuleeta kuba kati wano byetugenda okwogerako ebimuwe byaliwo byalabwa simanyi oba kinakuyisa bubi nkyaki waliko ku ABS ABS yatandikawo ndowooza emyezi ng'ebiri ng'erijo yino yadde nagikolako emyaka obanga 3 envaawo naye tebayadde era ebbanga liba liiryo era programu za ABS ezisinga nazo editinga kuba ezisinga zaali zakweditinga ezisinga tezabanga live okay kakati simanyi oba wali okyaliyo emboozi ya Nsereko wagiwulirako emboozi ya Nsereko bantudde nagiraba si Nsereko oyo muvubuka tebamuyita Nsereko wabula bamutubanyi yali genzi wabula yali afaanana Nsereko Honorable Muhammad Nsereko eno yo saaji tebaginyumiriza nali ku TV amaza nali siraba nnyo ABS niye kolo naliko ndaba omusajja ebyaddala afaanana omukulu sinakufaanako ka enjogera buli kimu ebyaddala nakkiriza ng'emazima byonna ebyayogerwa era kibaye baabiraba abantu kakati DNA eno yereeto kwa nagigoberera DNA yereetamu obuzibu awo kati ate ndaba omuvubuka mulaba ku SB4 ng'agamba baali bamuguliridde emboozi y'omukulu yali ntuufu oba wagimanyako emboozi y'omukulu ebimu byali bituufu because ABS yalina program bagitanga ekifaananyi si Luganda kakati twakolanga DNAs ng'oli ajja omukazi abyaddala ngamba omwana wange kineze mukutunuulira nze negatta naye ennaku z'omwezi bwe ziti kati ate ye omwana yamuzaala mu nnaku z'omwezi bwe ziti ekitegeeza okiraba nti emyezi gyali teginnatuuka oba gyayitako otegeera nze omwana ono mwekengera alabika si wange who is to go for the NBA alo gundi eri awo oba nakaseera awo bagita NBA twakolangamu DNA kakati program omanyi buli program TV zonna wano e Kampala ezisinga obuzina program ezo ziteekamu akantu akasobola ogiboostinga kati gaayo oyo bamuleeta yamuleeta sijja mwogera kiryoke wabula bwe bamuleeta omukulu agenda okulaba
ng'afaanana asirika. Yamumalayo. N'amumalayo n'amubuuza Nsereko omumanyi. Gayi erabika yali oba amumanyi oba yali tamumanyi. Nawulira agamba yali tebutamumanyi. Yali tamanyi. Namugamba nedda simumanyi. Kati ne tugenda ku internet ne tumugirayo tumulaga ebifaananyi by'omukulu. Ng'alaba photocopy. Gayi n'agamba ebyaddala simumanyi era simulinaako luzadde okuggyako tomanya. Kakati ne tugamba kati tubale ne tukuliyetinga store awo agambe nti muganda woli wa Nsereko kati ffe twalina gundi 2 golo 2 eyo kutumbula program abantu bagitegeere ate ekirala nti ekozeko ku kintu ku muntu ow'erinnya so basically mama viewership n'erinnya gyo mwalifuna okyege kakati ne tukwata omuntu ne tumuleeta mu church ne mumwambaza n'amagundi n'ayogera ebintu byenze ndi family ne nange nga we yabyogera era okukakkana ng'awo Honorable Nsereko akiyingidde zijukira n'essimu nange n'agamba wabanga wa family yange tujjeko DNA ate nga ffe kitwali tunoonya nenga mumanyi mu si kituufu pozi programu yammwe ya gundi okufaana si Luganda nti omuntu asobola okubeera nga akufaana n'ebirundi 10 nenga tolinawo bw'omuyita kubanga abantu sayansi egamba nti mu nsi yonna olina abantu abakufaanana ddala so kitegeeza 7 kyentegedde programu gye mwamuleeteramu yali ya kufaanana si Luganda naye mwabaamusoosinga si ye yajja ku station oli yamusanga busanzi ng'afaana n'omukulu n'amusomeramu kati bwe bagenda ku DNA nekomawo nga tamina bwamufaanana si kyekifaananyi si Luganda anti ate omukulu n'amwegana nti oyo omwana yajja wano ng'agamba wati ne wati ne wate nga sitole mu abaagimuwa anti kakati mu byonna gwe kyolina okumanya nti ye nga yali asobola okukyejja mu lwansonga because naye si ye yamuleeta naye yamusomera anti nkugamba nti kyangu nnyo okuva mu kintu because naye si ye yakola ki naye yakkiriza si ye yamuleeta yes okyege kakati yali mwangu wakuva mu kintu ekyo era kyobulaba nti byonna baabyogera naye tebyagenda wala lwansonga nti ono yagamba omuntu eyannona nate takyasobola muteekawo nti yono nandeeta kati ono aza okuga nti ze bajja ne baŋŋamba bwe bati because tokyanjigala muntu yamuleeta kitegeeza omusajja ekintu kyamulya buli yes togundi baagimuwa script ne bagimuwa ne batuuka eri nga kyagala kumukyukira kidde ku ye okyegera because Nsereko yali atuuse n'agamba ono yonoona amanya g'abantu kituufu ojja otya n'oyogera ebyo oyonoona amanya g'abantu ng'ate era abagenda mu maaso because oli looya yali asobola okumukwata n'amuggalira yali asobola okwefuula kyotakola ki kyotali kati bano nange obubadi buno obaamu ebintu bingi kati bano nalaba abazadde b'omulenzi nga bazze kyaki bennyini bagamba oyo omwana waffe bano abalamu abali bamubawa ekyabazadde sijja kulimba ekyabazadde sijja kulimba omwana n'akala nagaba bano sibamanyi ekyabazadde story ali katiwuliriza story bwetandika abazadde abatuufu baagiraba yes nga onabeera kuti no si mutabani okitegeera ne bajja kakati automatically nga oba oli mu ki ky'olifa teweerabidde kuntambuza nga ndi bweremusumba munange ndabadde ku TV ng'omwana wange ajja agamba nti ate abwana oyo wantumbwe zange kati oba okyakijjamu kuba kiri live oba ogenda kigatta mu story yo kati wavudde n'abazadde abakola ki
abagamba wa nange ngate mpuliddewo biku musajja aliwa musajja kyattu buli wowe musajja gumwa bamubalira etabiri nako n'omusajja tamumanyi buli wowe taba mu mazina g'enkima kiriza emikira gikoneko kati naye agamba bizinesi ye yagwa ani yagenda n'agikwatamu ati nsonyiwa ngenda kukugattiramu bye mwamusuubiza temwabimuwa ebiki bye babusuubiza ndowooza ssente na biki kwaye agamba omusajja yali agamukolera anti temwamuwa ssente kateri n'agivaako ng'ali ku byammwe kuddukanya script etambule bulungi yamala ebbanga ki yasula bizinensi ye teyamala wiiki 3 nebuziba 3 wiiki 3 zaawera aye ne mumaliriza nga mumulese mugundi mu buzibu obuzibu bwaki sajja agala musiba sajja singa ali wa kumusiba yali ajja musiba automatic by the way byaddala naye era tomanyi ngeri ki gye babimaliriza pannange ranks kenkufunye enzikiriza mbuze yali wa kusibwa nga ko omusajja yagattamu eno bakivaamu ne bamumulekera yali ajja musiba tomanyi ngeri ki ngeri kyaggwa awo nkutegedde otegedde so kitegeeza abantu bano baba n'abantu ababasoosingira kwati bwakafaya kamuntu yali atambula n'abo omusajja gamba ono nno asobola okunkolera kino tusobola omutwala n'akola kano abantu abasoosinga mwe bali mu ebyo nga ye gwe mulimu gwaleeta abantu abo tugende ku kalondoozi abadde ki ranks abadde ki nekazoke kikyolifa teweerabidde kifa teweerabidde bakyala abo babanga batuufu kifa teweerabidde 99% byalinga bituufu okweweebula kikyolifa teweerabidde 99% yalinga mutuufu bino mbigamba ng'era omuntu ajja nga yazze because mu kujjanga ku line abasinga obungi bajjanga najjanga ze tugambe baddewo babyaki oli naleeta gundi ya kicha olifa teweerabidde because ne TV okutandika kicha olifa teweerabidde akagundi yali akalina akakanyomero twakajja bujja mu charge tukaleeta ku TV nenga 99% byalinga bituufu n'abakazi babangako ki okwogera ebigambo bye baayogera kagamba ekintu kimu olaba nga bw'otuuka ekiseera nga omuntu nagamba nti bw'okwata akati kano ojja wona kubanga nze nalaba nke waayigawo nga tabagambangako nti bw'olonda ettaka omwo n'oliwa ku kiwundo owona n'olina ku kintu owona oba n'olitwala abantu baalijjangamu ne batwala ettaka eryo entebe ye gye yatuulanka ne batandika ogikokota entebe ye batandika ogikokota naye nga takibagamba nkodijjako akati ku ntebe yange kati kiba mu kukkiriza omuntu kw'alina nti omuntu otuuka ekiseera ng'omuntu olw'okuba omukkiririzaamu ng'ajja n'akubuuza ekintu ne weeyabya bannange kasasiro wo yenna n'omweyabya nga talina nakyagambe nti kola kino n'oweeyabya kati olw'okuba nti oli yalina ati mu mutwe nga nekyoleseeyo asobola okukikugjamu yalina ati okyegeera yalina ati mu mutwe ng'asobola okukuzannyisa n'oyogera buli kintu kyonna kyoleseeyo n'okyogera yayogera nga abange weetuli alaye omwana oyo naye nga 99 byaleebera bituufu n'agattamu katemba we ekintu ekigenda mu maaso oli ku Unique Media nze Samige tuli ne ranks ebintu lwaki ndamuleese ebintu ebimu byayogerako in fact ebisinga aba yabirabako oba y'omu ku baabikola so kyobalaba mubuuza ebintu bino kati awo kikyokola crossfire omanyi mu kunoonya akawogo tukola ebintu bingi awo olinga gamba omusajja kamuteeke ku nedda simuteeka ku luguundi kubanga gwe wali ogoberera amateeka onoonya kawogo ate bunayinze ebimu mu kubikolanga byatuuka ekiseera nga binyumira nga faani nga mmanyi kuba nze poloji gye nasooka okugula mu bulamu bwange nagijja omwo kakati naye nga sibye
oli bwagamba nti oyo tugenda musasula mmeka azanya kino agenda nti ganze waba wa 5 nga ngamba wa 10 ne mu negotiation walimu nga kulyako 5 okitegeera nze podi yange kye nasooka okugula ontutte tujja muwaayo 10 ngojo ng'asamye 5 ogirya twavanga wano gwe nga nkugambye ogenda kukolera mmeka nti njagala ya 2 nkyanenedde 2 mangi ogenda kuwa 10 nti dirwe wede nti abantu babiri omu wa 2 wagenda kukola kino na kino na kino omulala wa kino yagenda kukola kino na kino na kino omulala wa zino kumukulu abala akasente kange akasente kaabwe ng'akampa ng'ojjojjamu bano mwali bangamu n'ebimu nti wadde osabe 10 naye ebyaddala biddeyo 8 sabba ng'alina amagezi ale rangizi okukubba nedda rangizi nedda andi abayonzize nenkugamba njagala 10 iyo soyagala 10 otuuse eri kogenda olabe kangende ndabe oyinza okuŋŋamba nti wabadde oyagala 2 negamba ziri 10 kane ntuuka eri omuganda abo ebyaddala 2 go bagampadde nekugamba naye omanyi nange abala okubeetaaga ekyokulieka negamba naye omanyi ebyaddala baŋŋambye we 8 omunaana oyita n'okuba 10 liri n'ebiri gino noŋŋamba mba nkubye mukama katonda ansonyiwe kalondoozi ebintu bya kalondoozi ebyo byabanga bitya owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 ranks badde ojja kunzikiriza oba onanzita tuvudde ku kamera simanyi ngenda kubuuza ebintu emu bye mmanyi nti bino nabirabanga nenga naye kino kyali kitya kalondoozi ono yaliyo byabanga bituufu wazaabanga script kalondoozi 98% yali script kiza tebyaliyo 98%. Anti 98% teyaliyo. Naye omuntu agana 98% kumpi ebbiri era obeera ng'ebyabyange ebipange byonna. Anti programu ya kalondoozi okugenda ku mpewo. Musumba balabanga programu bagitanga cheaters n'ennabbi omukazi. Abagiraba njimanye ebweru bagita ekyaliko yo simanyi ndudde okulaba gundi nga bakwata abenzi kati yes kakati bagirabanga kati wenagendayo wenatandika okweyunga ku TV nenda programu eyo nenjiraba kati lunaku lumu tuba tugiraba igananga naye tetusobola kukola kintu ekyo tuliwo basatu gwe nabbi n'omugenzi ne mugamba Musumba we can act it naye tusobola gyactinga naye eya reality yetaaga bingi naŋŋamba resources nyingi tufuna tutya abantu abagenda okuzannya gundi ologayi bamuyita Robert eyo liyo ndyogedde Robert bamukubire simba mugamba tweta kati tukola naŋŋamba tukoleyo ka sample project emuganda neetaaga abantu basatu bagenda kukola kino bagenda kukola kino akubira Robert anfunira abantu abo bameka basatu ambuuza tumwetaaga kino twetaaga emmotoka twetaaga kino twetaaga ennyumba tugenda tushootinga ebintu ebyo tumala obishootinga tukomawo bwe tukomawo aŋŋamba kanabe mu footage alina omuzoogo mugamba Musumba mbadde njagala saagala olabe footage
kambi editing olabe kiwedde kakati yalina omuzenga ye ekintu akyagala nnyo bw'akyagala ennyo ayagala kiyitewo oba kitya kakati kwolwo lwennyini nze era sadda wakakuba twava mu fiidindo za ssaawa 3 ez'ekiro nentandika obyeditinga igwe twakoleranga awo nga ye asula awo nava eri najja n'ateeka akatebe wano kuba nze nali nkola editing nali shootinga okyegeera kakati nga najjayo akatebe netutuula wano mpaka ssaawa 12 ku makya olina musumba mweditinga mwennaawo kati mala okubimaliza tugenda ku fight aŋŋamba wanimbyemu eyo emmotoka singa mwagikubye endabirwamu ne mugyasa nemugamba musumba emmotoka y'omusajja emmotoka yali Nadia emmotoka y'omusajja mukulwana wano nga emmotoka temwaya yamukwatira mu mmotoka omukazi yakwata bbaawe mu mmotoka n'omukazi okusinziira ku script kati aŋŋamba akakalabirwamu kasente mmeka n'omwasa zonna tujja zizzaamu era ŋŋamba enkya muddeyo mukole fayiti eyo tennyumidde bulungi tejja kukijjayo tumaliriza ngenda nebaka nkomawo sandoza zalinga 11 training abali bagambe tugenda kuddayo ekiro tugende tukole tuddayo tukola netwase endabirwamu nawe twase endabirwamu ne mugambe endabirwamu bagambe yabitwala 3 nenga kwa ne bagampa ntwali motoka y'omusajja ne bagiteekamu endabirwamu. So yayagalanga we muzannye ekintu oli akiraba alabire ddala nga eringa reality. Tuvaayo tukola tumaliriza editinga ndimuwa abiraba byonna ngamba kakati twagala kuteeka programu eyo buli basande essaawa 4 naye okutandika kati yali agala eyo yennyini egende ku mpewo olwo gamba nedda tetulinamu presenter kuba yasooka twali tetulina presenter kati Aisha wajiramu Aisha yali awo nga yali ku knowledge center awo nga basooba kati Aisha tumuyita by the way Aisha twamuzzayo lunaku lutwashootinga y'okubiri abere ku scene a presenting kunaku olwokubiri tumuzzayo kweje kiro tumuzzayo naye nga tuli naye era by the way ndamulabanga naye nga mpitawo buyisi kati ne bwajja alagamba Aisha lwagenda okubeera presenter waali biki kati tumala okukwata eri tujja take screen tukole links zino za Aisha biki yes era tubiri we tu directing abo tukola gwe producer program nze producer nze editor gwe producer gwe script writer buli kimu nze nkola ne ku kamera n'abalala abanyabanga ko tutuka mu fight abasigadde bakiyambi kati tumaliriza angamba tukole program endala tuwere nga tulina omwezi era nazo tukola script yalina nga akugamba naye kati njagala mukole ekintu bweki ne bwekiti kati gwe nga olina okigaziya akuwa omulamwa n'ozimba n'okigaziya tugenda netushootinga n'okikomyawo n'alaba footage n'alaba ebiwedde oba olumu twabyeditinga nga ffenna era musumba yafaayize editing nga osobola okweditingira ekintu kati tumaliriza okukola byonna programu ng'etandika tukontinuinga mu process omwo twafunamu ezaali entuufu nga mmeka ko weba 98 yarwaninga emyezi ng'emeka kalondoozi oba ojjukira kale gwe waliyo kubanza envaayo nali nkomye ku programu ya Nabbi awo tujja ranks awo tujja anti nkugamba nze wenviirayo kakande ogiyingira kakande umalundu okugiyingiramu kakande yatuuka nga yabeerangawo okuba yali mu marketing ne kati okuvaawo kakande n'atandika okuproducinga yali mu nkoma ku programu ya Nabbi myezi ng'ena
Sijokka. Kumpewo mukaaga. Yawero mukaaga. Mwezo mwafunamu programu ngamme. 2. Entuufu. Abantu bano mwabawanga ssente. Kisinziira. Kasinziiranga ku muntu. Yenga mwabeeranga mu 5, mwabeeranga mu 3. Kisinziira. Naye omukulu Mukama atusonyiwe bamujjaako omuntu nga mitwalo 3. Era zaasingangamu. Fenga tetusobola kusaba 3. Ono wasaba 3 muga amusajja agambye 5. Ezo twazigabananga. Ngati Robert Aisha nangi twazigabananga ezo. So program yabanyumiranga kwa mwajiriyangako. Okay. Kati nabbi omukazi. Yala nsooka enkuzeeyo kemabega. Etu natuukaawo. Simanyi bagwa alina okunziramu kino oba nedda. Nabbi omukazi kituufu yali nabbi oba nabbi? Nandi nabbi simanyi nabbi abeera atya n'atali nabbi abeera atya. Kati engeri gy'okimbuuzizzaamu nabbi simanyi by'abeera. Yali atali sibimanyi. Nabbi wa Mukama yali nabbi wa Mukama nga obubaka bwabutuwa okuva ewa Katonda mu ggulu. Kwaye bwe bundi bwa nabbi. Prophet. Ngati sinali soogera ngo na Katonda. Nabbi si ye prophet. Ye prophet. Nali soogera ngo na Katonda kumanya nti byamusindikira byano byatugamba. Yalina obugere bw'embuzi. Kyali kibozi bapanga kipange. Ekibapanga kipange kuzimba muyimbi. Kuzimba muyimbi. Na kalakita ya yeri gamba nti ki ne bakipanga bupanzi. Mamuli Katumbo yakireeta. Owe n'obula. Obula. Oyo obula. Ye yakireeta. Ekiboozi. Bakirukira ku ye n'akireeta mbu nabbi omukazi twaliye mu safari biki n'endaba obugere bwe. Naye oluvannyuma yakyogera naga yali alimba. Oluvannyuma nnyo n'ozoba n'omugezi ng'amaze okufa. Yakyogera nagamba yali alimba. Ngeno obugere bwambuzi butabika kyola tebalabika. Mpozi nga byakyukanga bukyusi because ze nabbi namulabako twatambuliranga omwo munda omwo kuba twakoleranga TV yatuukanga yabeeranga yava wansi neyambuka waggulu naye nga waggulu twasazeeko yali seating oba dining bikyebyo nga twateeka studio kati ruumu ezimu ne tuzifuula editorial biki ne kati ng'ekisenge ky'omukulu kiri awo nabbi yatambulanga n'ebigere era ali mu open we n'atambula bulungi nnyo mpozi nga yafuukanga oluvannyuma naye wanda kinkuuza nabbi yali nabbi wa Mukama maama lwava eno nga baawukanye oba nabbi ne bukomaawo. So ekyo kyetaaga yennyini n'akitunyonnyola naye ekya nabbi naye eky'obugere mpozi nga bwafuukanga bufuusi wamulabako ng'alina bugere nze saabirabako nga byambuzi alina byabulijjo. Yali mukyala wa mukulu yali girlfriend yali nendoza baali mukyala na mwami boyfriend ndoza yona jjo ogw'olumu naddayo naye nze we nabeererayo baali basula wamu nga babeera wonnaawo yaba takyali girlfriend era ogw'olumu nga yali evangawo n'agenda wali ewaabwe ku munaku naye nga agendayo naye nga n'agenda nokyalako ewammwe eno naye nga yabeerangaawo so yali mwami na mukyanzi era bwe nali mumanyi. Revival band eva kuki okugwa ati revival yatuuka nga evudde revival yali nabbi wadde abayimbi abanene bano abalabe baleetanga batuuka ne bakola naye byonna mastermind waakyo yali nabbi okutandika okuteekawo kubanga era bakizimbira ku ye kati bw'avaawo n'omukulu abayimbi abamu atandika ogiribeezaabeezaawo awo nga yalabe naye abayimbi ne bamudisappointinga kubanga ye yali ayagala ng'omuyimbi we abeere naye atalina wagenda kuyimba walala. Ekituuka ekiseera omuyimbi omumanyi nti tosobola mumusasula kimala kati ate nga waliyo obusimu obumukubirwa kyangu oyimbeko wano kati ng'asalinduga omusanga n'agendaosanga simanya Becky Brixton n'agenda n'ayimba ate nga ennyimba bazikoledde wano kati omukulu n'agaana ndowooza n'atuuka ekiseera alaba nga kyayagala tekivaayo bulungi. Kati kalondoozi webale waliyo nabbi omukazi ebyaddala mwamukwatira mu ssabo kuba ye okusinziira ku ye kuweeyo interview gye nalaba gyeyakola ne Keizi
nga ali Bulaaya agamba mwali mulwana oyo si ye yali ngeka mwabigattagatta togabe wali editor AI simo bali etabuse ebiseera ebyo naye agamba bya bulimba tukolera abantu twogera mazima amazima amatuufu omuntu eyali mweri essabo yali nabbi omukazi ne byayogera Magi Kayima ne byayogera byonna ebyali yabyogera bituufu yali yennyini ye agamba mwagatta maloboozi anti wuliriza yali yennyini ye lwakuba nti waliwo akabadi ke baamuzannya oba yakamanya oluvannyuma yalabika yategeera mu luvannyuma ke baamuzannya ng'ani akazannya nti essabo lye baamutwalamu ffeno twali tulitegedde nti gy'alaga era ffe twamusooka nayo nze saagenda naye kubanza yali ammanyi okege nengamba nti in case oba alabawo omuntu gwamanyi ajja kuba abuuka nze yali ammanyi tebansaatwala era omuntu yagendayo bamwitanga Adamu wali abo bamwita Sempagala Adamu yashooting ebintu ebyo nekagayi nkalaba kati ka producer linnya lyako lineerabika producer kaalika twali tukayigiriza buyigiriza kamera okege kaali kantu ka Adamu katabani ka Adamu ako ngakayigiriza era yo kamera njiraba yali ebulamu n'akakwata ne bagenda bonna okege kakati baamuzannya buzanyi kantu ne bamutwala mu ssabo kyola nkugambye yali nabbi wa Mukama banabe nga tagenda mu ssabo anti abantu abasi bw'okimanyi osobola okubeera n'omuntu ebbanga naye nga tomanyi nti mutuufu oba si mutuufu ate omuntu bw'avaayo najja nagamba nti omanyi nze nategedde amaanyi gundi gyagajja era nze mbadde ngendayo jangu nkutwaleyo oyinza obutagenda oyinza okugamba omusajja ono alabika amaanyi sigage so kitegeeza n'ebigambo byayogera byo tebyali ku script yali abitegeeza ibyo byali bibi ebigambo byonna byayogera tebyali ku script yali abitegeeza tebyali ku script nti yabyogera nti twabimuwadde yeeyogeranga bibye okyegeera naye nga tamanyi nti waliwo kamera ali ku script mwazannyira okyegeera oli omuntu okutwala mu katego n'ogenda mu katego n'akulikodinga naye nga ne gw'oli naye ali mu ddiiru jajja omusawo omuganda yali mu ddiiru yali namufere yali musawo muganda baali bafere naawe bali ku mulimu bona baali bafunye sente negwe ebyatalantane sokakasi olira nnyo abasumba tolokoka yali mufere bamuzanyi mukazi watwe bamuzanyi akantu yakategeera luvannyuma nnyo obusungu kati nga yayina bungi kuba bamala ebbanga emeka si myaka nga 7 ku revival simanyi myaka gye bwembalabalamu ngamba nange nabasanga weebali tumanyi revival band yo yatandika before the TV yes wajja ku TV kale nebbanga lye bamala obusungu bwe yayokozesa mu bigambo wano bye yali ayogera era yagala kukakkanya ndowooza musajja amukubira eddala paka wansi baatuuka ekiseera ne baawukanako neeyiga simanyi be baalimu ne baayawukanako neeyiga nabbi n'agenda era yiga yali ku katuuti ka nabbi w'amala okgenda yajja ku katuuti n'agamba tugenda kumalako akabanga tetulinda nabbi ayinako emirimu emitongole gyagenzeeko naye nga yali mu kibuga kati simanyi okwawukana kwabwe kwali kuki oba kwali kuki ebyo sebimanyira sagala tebikukwatako kaakati mututerayo sitoole kati sitoole bwe bagikwata mwalimu ebintu bingi ebimu twagenda kubanga n'obwerere bw'omukazi bwali yali anaabye byonna mwabikwata naye gundi yange email yange password yanneerabira nendina ebintu ebyo byonna byonna bitategenda biteeka ku Google yange ku drive ku Google drive byaliko byonna naye wakuba nti email yanneerabira gwe yakyerabira password si yakwerabira
Ninga byonna nali mbirina. Nga deliyo footage. Nga footage. Nga mbirina. So yali yeye. Ne yenalaba yali obana bitegera bulungi ati mne Aisha yabitunyonnyola nga akola narration. Yali ne muganda we. Namisinga yagenda bami. Yali abali balimbawo. Namisinga teyagenda. Wabula gundi ani omusumba we side bombo. Yaliko yavaayo. Mukomera. Yavaayo yaliko. So nenga bami story bagimuzanyisa manyi okuzanyisa eki nga tomanyi oli mu story oli ku story ozanya anonya maanyi wamalo gizanya kubanga wamalo obizanya bwati omukulu kye yasooka okukola kumuweereza ka footage nga tebinnafuluma netugamba netumugayira musajja tungaye kale woba badde olina kyogatta kyonna obadde olina kyoyisaawo akitegedde tetubiraga ku TV tubireke nangamba nekyoyogerako tekitegeera gumanyi hiti gyenkubye omanyi hiti gyenkubye ayeragizi baddayi yagamba gomanyi hiti gyenkubye netulwano nenkola editing ebintu ebyo nga mbika ebintu nangamba gwe obika byaki ebimu bireke twalwana emirundi okujja mu programu eyo kuba programu twakuba akalango ndowooza weeks 2 yali agala muswaza buswaza programu egenda kujja era olunaku lwa programu ndowooza wabaayo ndowooza ekino ekyali kirabiddwa ensi yonna bannange twagirinda yali ndowooza covid twalabanga President Museveni eyo yo twagirinda ngamanyi nga tulaba ekintu kiringa ekyewuunyisa tulinga bituufu si bituufu naye ate nga otulina omuntu olaba yeye ebintu byayogera byali bituufu ebyo lwakuba nti naye mukazi waffe yabizanya tabitegeera gyali mu kuzanyira ono programu Ankson mazeemu amaanyi. Ate agaaki. Amaanyi agaaki. Ankson mazeemu amaanyi. No programu nyingi ze bazannya wano e Uganda. TV zaano nyingi. Nga tujjeko nti z'abalokole biki? Nyingi. N'amawulire mangi ge tulaba wano nga mazanyi. Amawulire? Nyingi. Nga mawulire bazannya mazanyi wano. Kati gage eyo gundi egende ekende. Egende evaawo. Nebingi bebazanyi. Bannange. Mukazi mwamuba kumubuulizaayo bubuuliza teyadda. Teyaddawa. Yali talimbulamu bulungi. Manyi amawulire gano Uganda gakola weeks 2. Era Nabbewazi yakola wiiki 2, story teyakola wiiki 2. Yakola weeks 2. Ate nga wiiki 2 mwali mulanga. Ngogana kakati tukyagogerako. Ate kati waliwo abaasiizinga fire. Ndowooza oli kasa mwamu babbege. Agamba waaki. Balina ensonga zaabwe nga bo bye saamanya nnyo era bye saagala na kunoonyerezaako. Kale yali akola revenge ku munne. Bibeera bwe bityo. Ne bannaye awantu awo waali emizannyo njukirako akantu ka kando. Nkana yakolete. Simanya mule ngaleeta amanda n'agayisa ku kitabaati erinnya ne lyewandiika. Kintu kyangu naawe. Anti ngamba kyangu nnyo. Nemba olwo amuloga ne mutulaga. Kati kankusese omanyi olupapula olwo lwa white olulaba. Genda ofune olupapula olwe ofuna akati owandiikeko ekigambo ky'owandiiseeko. Kati bw'okigira bw'oti bw'oyigira bw'oti oba tokiraba neeteekako ekintu kya bbulaaka matekankomanda okyegeera ekijasimu engalo ne zikuba eyo logiki ne muba mutukoze ekyokukuba engalo nga nange ali ku TV ekyo nali nkiraba. Kati omanyi nti abantu bangi nnyo tebakimanyi ekyo nga bali takimanyi nti wempandiika olupapula nampandisizaako gundi kando oba kando oba nebakaba kati nenkawandiikako bulungi bwe nti
Oyisamu kali kakwata muli. Kakwata kasigala kakutera bwe mpisako black ono. Akwata muli. Kirabika. Nabirabanga olupapula no kuliko ekintu. Mukiraba. Ekyo waliwo n'omusawo omusajja yangamba yagenda ku musawo omuganda. Kwata. N'akimukola. Waliwo ekinyumiza nangamba omusawo omuganda nagenda w'omusawo omuganda. N'akimukola. N'akinkola. Yawandiika ku n'awoleeta amanda n'alaba olaba kyokka mumanya amugambye ye yagawogera ono n'amugamba si ono gwe tulabye y'ono akuloga. Embwa z'abasawo Abaganda. Ranks. Tujja kuddamu tukwataganemu olunaku olulala. Kankuleke obeeko by'okwasaganya byenkusanze. Bw'onaaba osiimye. Awo naaba osiimye taata. Kuba nkyayagala okumanya. Emboozi nnyingi. Ranks mwakola bintu mu TV. Lwakuba sente zikyabuze naye ndi mulungi mu script writing. Ya buli kimu. Era wekijja mu script writing bannaayo omusajja wuno oyinayo firimu. Najja n'aŋŋamba nkolera script bweti. Ogiyiiya. Nyinza okuba simanyi nnyo giwandiika ku lupapula naye ate mu bwongo sooginnyonnyola n'ogigaziya. Negamba naye manyi bwe tukola bweti ne bwe tukola bweti ne bwe tukola bwe tuti. Ngenze omugenzi mwebaza nti yafa ansomesezza amawulire baze nali saagasoma. Namwebaza omugenzi nange. Yoli bwe yali akwagadde yakwagaliranga ddala 100 ku 100. Ranks. Siwulira ku bantu abo. Kale abalabi baffe mwebali kubanga mubaddeko era mwebali kubanga mutugoberera. Nze Salongo Ranks Kalyango Mukama atakumira mpeera abantu. Kale nange sijja kweyongerayo nnyo nja kusembyayo kimu nti kino kiddayo wali mu kyensiiba mbagamba wano ku channel. Ekisooka tokkiriza nnyo kuba by'okkiriza ennyo tobimanyi. Wadde towakana nnyo kuba ne byewakana ennyo tokola ki? Laba ekintu funamu ekikuyamba kitakuyamba kireke. Ekirala toteerawo muntu mukono nti oyo mumanyi ne we kiba kyoyo tasobola ekyo kikola. Nedda. Ekisembayo Katonda si wa buli omu, Katonda wa muntu, si wa gurupu. Manya Katonda wo nga gwe. Kubanga wonaaba omusisinkana togenda musisinkana na Ranks oba mukyalawo oba maama oba taatawo ogenda beera ki? So it is a personal relationship. Samikege gange Chris yabadde ku kamera. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.